Mukama tumwebaza olw'obulungi bwe gye tuli, tumwebaza kubanga atukuumye era n'atuwa obulamu. Naye naawe nkwebaza azze ng'ogoberera emisomo gyaffe gino okuva lwe gyatandika. Tuzze nga tuyiga okumala ebbanga eriwerako ekitundu eky'olwaleero eky'omusomo gwaffe kya 43. Ekya 43 weebuuze bw'obanga kw'otandikidde bimeka ebiri emabega, kitegeeza ebitundu 42 obanga tonnaba kubeera nga obifuna. Naye osobola obifuna bw'osubscribinga, osobola ogenda ku YouTube n'obisangayo. Naye ate ku ludda olwammwe abasobola okuyingira mu inbox yange, osobola okuŋŋamba ne nkuweereza emisomo egyo gyonna nga giri wamu, nga teweetaaga kugenda ku YouTube. N'abaagala okuweereza bannaabwe emisomo gino kubanga nabo bagiyiga, osobola okuŋŋamba ne nkuweereza egiri awamu n'ogiweereza oyo gw'oyagala, tubeere nga tuyigira wamu. Omulundi ogwayita nayogera ku kubeera nti omuntu akoze ekyo Mukama ky'ayagala abeere ng'atuukiriza akikoze, naye nga takikoze nga ebiragiro bya Mukama bwe biri, nga tatuukiriza ng'ebiragiro bya Mukama bwe biri, n'abalibwa nga takoze era nga naye kimugwanidde okubonerezebwa. Omulundi ogwayita bwe nali nga njigiriza nabategeeza era twalaba ne mu byawandiikibwa nti omusajja Sawulo ne kimufiiriza obwakabaka bwe, n'afiirwa obwakabaka naye ng'agenze nga Mukama bwe yamugamba, n'atuukayo naye n'atakola kiragiro kya Mukama kukituukiriza nga bwe kyali. Yamugamba kuzikiriza bonna, ye yazikirizaako be yayagala, abalala n'abasigaza. Mukama n'amugamba togondedde kiragiro kyange mu kutuukiriza, totuukiriza nga bwe nakulagidde, n'olwekyo obwakabaka bukuvuddeko. Kati tugenda kulaba olwo twalaba okukola omulimu gwa Mukama ng'otenguwa. Twasoma mu Yeremiya 48:10 nga lugamba nti akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa. Kati olwero tugenda kulabayo omulala era naye yakola omulimu gwa Mukama naye ng'alimu embeera endala. Twalaba mu by'omumirembe ekisooka 28 olunyiri olw'omwenda nga watugamba byebigambo bya Dawudi ng'abigamba mutabani we Sulemaani. Naawe Sulemaani mutabani wange, tegeera Katonda wa kitaawo omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Nti nnyinza okukola naye ng'omutima gwange tegutuukiridde, oba nga seeyagalidde munda mu nze nga emmeeme yange tenjagazza kukola ekyo Katonda kyantumye okukola. Kati tugenda kulabayo oyo yakola ebya Mukama naye nga abikola n'omutima nga tegutuukiridde era nga Mukama teyamusiima, yadde yakola ebiteekeddwa okukolebwa naye Mukama teyamusiima. Ate ekirala yamaliriza ng'avudde ne ku Mukama kubanga yali nga omutima gwe tegutuukiridde ku Mukama. Yamaliriza ng'avudde ne ku Mukama. Ono ye kabaka gwe bayita Amaziya. Kabaka Amaziya tumusomako mu by'omumirembe ekyokubiri essula eya 25. Tujja kusomera ddala kuva ku lunyiriri olusooka, tuyinza okugendera ddala paka ku lw'16 oba okusingawo, naye ne bwe tunaakoma ku lw'16 tunaaba tufunye kye twagala. N'okola ekigenderwa kya Mukama, n'okola okuteesa kwa Mukama, naye omutima mw'okikoledde gufaananye gutya, gubadde gutuukiridde, omutima gutuukiridde eri Mukama. Ono tugenda kumulaba nti Mukama yakebera emitima, yalaba ng'omutima gwe gwali tegutuukiridde. Era obuzibu bwava mu kubeera nti omutima gwe gwali tegutuukiridde ne Mukama, Amaziya yamaliriza ng'avudde ku Mukama. Yayagalanga Mukama oba yayagalanga okukola ebya Mukama olw'ebyo bye yafunanga ku Mukama, ng'amanyi Mukama bwe naamukolera kino na kino naye ajja kunkolera kiri kye njagala.
kati n'amukoleranga lw'ebyo byayinza omufunako naye si na mutima ogutuukiridde. Katusome Byomirembe ekyokubiri 25 okuva ku lusooka. Waga nti Amaziya yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi, n'erinnya lya nnyina lyali Yekoyadaani ow'e Yesulemi. Olunyiriri olwokubiri, n'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebigolokofu, naye si na mutima ogwatuukirira. Bye yakola byo byali bigolokofu, byebyo Mukama bye yali yagala akole, naye omutima gwe nga gwo tegutuukiridde ne Mukama. Tujja kulaba ebyandika bigenda kututegeeza, naye ngenda genda nga mbuukamu ennyiriri olw'obudde buleme okubeera nga bunkwata. Ngenda genda nga mbuukamu ennyiriri. Kaakati olwokutaano lugamba, era nate Amaziya n'akuŋŋaanya Yuda n'abateekateeka ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, nga batwalibwa abaami ab'enkumi n'abaami ab'ebikumi. Yuda yenna ne Benyamini n'abalala abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, n'abalaba nga basajja abalonde obusiriivu 3, gy'emitwalo 30, abaayinza okutabaala, abaayinza okukwata effumu n'engabo. N'anoonya eggye lye mu Yuda, mu Benyamini, n'afunira ddala abantu emitwalo 30, yo Bayibuli kyeyise obusiriivu 3. Kaakati olw'omukaaga lugamba, era n'agulirira abasajja ab'amaanyi abazira kasiriivu ng'abajja mu Isirayiri olwa talanta eza ffeeza 10. Manya ono Mukama Katonda amugambye atabaale, ayina kugenda n'abantu ababa ab'omu bwakabaka bwe obwa Yuda, ayina kugenda n'aba Yuda, ayina kugenda n'aba Benyamini. Yuda ne Benyamini balina okugenda nabo, naye yadde yabala n'afuna abantu abo emitwalo 30 oba obusiriivu 3, yamaliriza nga teyeesize Mukama nti ajja kusobola okumuwanguza n'ababe baalina obusiriivu 3. Kati n'agenda mu ggwanga eddala erya Isirayiri, n'akwata n'essente ze tulabye nti zaali talanta eza ffeeza 10, n'apangisaayo abeegatta ku ggye lye. Ennaku zino b'abantu babayita nti Abacuba. N'afunayo abapangise bamashinare bagende naye balwane. Ababe bali emitwalo 30 oba obusiriivu 3, n'afunayo ate akasiriivu kalamba, be bantu emitwalo 10 bamwegatteko. Naye bw'amala okukola ekyo kyekisooka okulaga nti omutima gwe gwali tegutuukiridde eri Mukama. Mukama yali asobola okumuwanguza ng'agenze n'ababe bokka, naye teyeesiga Mukama okutuuka okugamba nti bwe banaabeera bano nga sobongeddeeko balala, Mukama ayinza okulemwa okumpanguza. Kanyongere ku ggye lyange, osanga Mukama lwanaafunamu amaanyi agampanguza. Bino nno oluusi tubikola bulijjo, gwe nange ne tweyiyizaayo ebirala. Mukama kyakugamba kye kino, akugambye nti genda n'okuŋŋaanyayo abalala b'oyagala okugenda nabo, naye ng'agambye ggwe nti genda. N'agamba genda na kino na kino, n'ogaa nti ebyo biyinza obutamala, ndowooza Mukama awubiddwa kangatteko kino na kino. N'omaliriza nga ebiragiro bya Mukama obivuddeko, n'okola ekyo kyagambye, naye si na mutima ogutuukiridde. Kaakati olw'omusanvu lugamba, naye ne wajja gye yali omusajja wa Katonda n'ayogera nti, gwe kabaka, eggye lya Isirayiri lireme okugenda naawe, kubanga Mukama tali wamu ne Isirayiri, tali wamu n'abaana bonna aba Efulayimu. Amugamba, gw'oli kabaka wa Yuda, togenda na
bantu abava mu bwakabaka bwa Isirayiri kuba Mukama tali wamu nabo gwe Mukama ali wamu naawe togenda nabo genda n'ababo okole Mukama kyakutumye okukola twala ebyo byakuwadde ebibyo twala ebyo byakuwadde kozesa ebyo Mukama byakuwadde byolinawo Mukama byakuwadde Mukama ajja kubikozesa okubeera nga bikuwanguza teweetaga kunonooza byawanawa naye emirundi egisinga tunonooza ekyeno n'ekyeno nga kiringa ekiga nti obwesige bwange sibuli mu Mukama naye bulimu ebyo byenkuŋŋaanyiza gye nakoma okuba n'ebingi dwenja okusobola okutuukiriza ekyo kya Mukama kyagamba. Kati amaze omugamba nti togenda nabo kuba Mukama tali nabo. Olw'omunaana awo bw'ona ayagala okugenda kola ebyobuzira beera n'amaanyi olw'olutalo. Katonda ali kumegga mu maaso g'abalabe kubanga Katonda alina obuyinza okuyamba n'okumegga. Bw'onoogaana n'ogenda nabali Mukama batakugasse nabo batagambye genda nabo manya nti Mukama alina obuyinza okuwanguza ate n'okuwaayo n'obeera ng'omeggebwa. Kaakati Amaziya bw'awulira ekyo n'agamba Mukama alina obuyinza obwo olw'okuba njagala mpanguze kankole ekya Mukama bali mbaleke. Olw'omwenda lugamba nti awo Amaziya n'agamba musajja wa Katonda nti naye tunaakola tutya olwa talanta 10 ze mmaze okuwa eggye lya Isirayiri. Agamba nti naye kale nandibalese naye ate mbawadde ssente zange era akyalemerako nga naawe bw'olemerako nange bwennemerako. Mbawadde ssente zange batutte talanta zange 10 kati ezo zife bwereere nga sigenze nabo. Tulina bye tunonooza mu mbeera ezo n'ogamba kaakati naye nina kyempaddeyo nina kyenfiiriddwa kati kigende bwe kityo nga ye Mukama agamba kireke ekyo kireke. Era n'omusajja Mukama bw'atyo yamugamba Katonda asobola okuwaamu ebisinga ku ebyo. Fiirwa ekyo fiirwa talanta ze 10 z'owaddeyo Mukama asobola okuwaamu ezisinga ezo. Olunyiriri bwe luga nti omusajja wa Mukama n'addamu nti Mukama ayinza okukuwa ebisinga ebyo. Bw'ogondera Mukama n'otuukiriza ekigambo kye nga bwe kiri yasobola okukuwa ebisinga ebyo. Kati ekyo ne kimugumya n'abaleka. Olw'ekkumi lugamba nti awo Amaziya n'abaawulamu eggye lyalirizze gyali nga livudde mu Efulayimu okuddayo ewaabwe. Obusungu bwabwe kye bwava bubuubuuka ennyo eri Yuda ne baddayo ewaabwe nga baliko ekiruyi. Baanyiiga naye nga kati ono agamba kankole ekyo ekya Mukama. Naye ng'akikola Bayibuli etugamba si n'omutima ogutuukiridde. Agamba naakola ki? Njagala obuwanguzi Mukama abumpe naye 10 kyange kye nasasudde nga kyo kisigadde kinnuma. Kisigadde kinnuma kigendere bwereere. 11 awo Amaziya n'aguma omwoyo n'atabaaza abantu be n'agenda mu kiwonvu eky'omunnyo n'atta ku baana ab'omu Seyiri 10 n'atta emitwalo n'atta 10. Kaakati bw'atta 10 kitegeeza n'atta omutwalo bwe kaba 10 guba mutwalo. Awo olwatuuka Amaziya bwe yakomawo ngasse aba Edomu n'aleeta bakatonda b'abaana ab'oku Seyiri. Nkiddemu kiwulire bulungi. Awo olwatuuka Amaziya bwe yakomawo ngasse aba Edomu n'aleeta bakatonda b'abaana ab'oku Seyiri. Alina katonda we, Katonda wamutumye amugambye genda olwana olutalo lwana bwoti. Agenzeeyo Mukama amuwadde obuwanguzi naye asanze eri bagenze okuzikiriza balina bakatonda baabwe bakkiririzaamu nabo n'abeegomba. Bakatonda baabwe n'abeegomba n'amaliriza nga nabo abaleese era bagamba n'abasimba okuba bakatonda be. Mujjukire olunyiri lwaffe olw'okubiri lugamba nti naakola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebigolokofu naye sina mutima ogwatuukirira. Nti yali ku Mukama naye ate nga
obwesige bwe bwonna tabumalidde mu Mukama. Bwe yasanga bakatonda ba Edomu nabo n'abeegomba n'abaleeta n'abasimba okubeera bakatonda be, n'avuunama mu maaso gaabwe n'abootereza obubaani. N'amaliriza nga abootereza obubaani bakatonda ab'amawanga amalala. N'amaliriza nga akoze ate ebyo ebiraga nti Katonda we talina maanyi, kati bali be balina amaanyi. Naye olw'15 lugamba obusungu bwa Mukama kye bwava bubuubuuka ku Amaziya, n'amutumira nnabbi n'amugamba nti wagendera ki eri bakatonda ab'abantu abatawonya bantu baabwe bo mu mukono gwo. Nga Katonda amugamba nti naye bakatonda bali be beesiga abatasobola kubataasa mu mukono gwo, ate ng'ekyabalemesa okubataasa mu mukono gwo kubanga wali nze nali naawe, nze Katonda we nali naawe. Naye ng'amaze okuwa obuwanguzi nga ŋŋenze naawe n'osobola okulwana n'owangula, bwe namala okuwa obuwanguzi ate n'owulira nga nabali obeegombye, bakatonda baabali abaleese abasinzizza. Naye nga kyava ku ki? Nti omutima gwe gwali tegutuukiridde eri Mukama, nga tegwesigamye ku Mukama yekka, nga okubeera ne Mukama n'okukkiriza Mukama by'amugamba n'okumukolera abikola olw'ekyo Mukama kyayinza okuba nga amutuusaako. Bw'amanya nti Mukama ajja kumpa obuwanguzi nga nkoze ekyo kyayagala, nga akola Mukama kyayagala asobole okufuna obuwanguzi obwo, naye ng'omutima gwe tegweweereddeeyo ddala eri Mukama, gulimu okutta aga naaga. Mu Luganda bwe bakiyita nti oyagala kulinnya eno n'oyagala n'okulinnya eno. Kaakati abaana ba Mukama nga naatuukiriza entegeka ya Mukama oba okutesa kwa Mukama oba ekigendero kya Mukama eri obulamu bwange, nina okubeera nga nsimbye ku Katonda yekka, nga nvuddemu okulinnya eno n'eno, nga nvuddemu kye bayita okutta aga naaga. Amaziya n'amaliriza nga Katonda gwe yawa okubeera nga akulembera eggwanga erya Yuda, kabaka w'eggwanga erya Yuda, kati agenze aleese bakatonda okuva mu baana ab'oku lusozi luli Seyiri, n'abeera nga abaleeta n'abasinzizza ate eno mu kibuga kya Katonda we. Okutuukiriza ekigendero kya Katonda eri obulamu bwo kikwetaagisa ki? Kikwetaagisa okumwesigamirako ddala, n'obeera ng'omwesigamiddeko ddala, ng'omuweereza n'omutima ogutuukiridde. Ate ng'ekyawandiikibwa kyaffe kye twasoma era n'olwero tukisomye kigaa nti Mukama akebera mitima. Abaana b'abantu bosobola bakweka bo ne balaba nti kyokola kya Mukama, nti otuukiriza ekya Mukama, naye ye Mukama tosobola kumukweka. Ye omutima gwo agutunuulira n'alaba ebirimu nga kino kyokola wano ekirabika kya Mukama, naye ng'omutima gwo gulina awalala we guwulira okugenda okunoonya okubeerwa. Bangi abali mu mbeera efaananako bw'etyo, naye oyinza okumaliriza ng'okoze, naye nga omutima gwo Mukama agukebedde n'agamba omutima gwo gubadde tegutuukiridde gye ndi, kyokoze kyo kibadde kigolokofu, kyokoze kyo nkyagala. Kale ogenze n'okola ekyo kye nkugambye, naye omutima gwo gubadde tegutuukiridde. Emitima gyaffe tulina okugiweerayo ddala eri Mukama, ne twesigama ku Mukama. Bwe weesigama ku Mukama nga ebintu ne bibeera bikaluba, Mukama byagambye nti kino kye njagala otuukirize, ne bibeera bikaluba, naye nga omwesigamyeko omanya nti muli babiri, tagenda kukuleka. Nina ekigambo kye ntera okugamba abantu nti bw'obeera nga oli mu kuteesa kwa Mukama, ng'oli mu kwagala kwa Mukama, n'owulira ng'amaanyi gakuweddemu, waakiri mugambe nti mpalula, akuwalule osobole okumaliriza, osobole okutuukiriza. Musaalayo mugambe nti Mukama, g'amaanyi mu butuufu nze gampeddemu ng'omuntu, naye ate kyoyagala ntuukirize kyo nkimanyi.
kati nkusaba ompalule nsobole okutuuka awo wenina okumaliririza mpalula nsobole okutuuka awo wenina okubeera nga ntuukiririza naye oluusi amaanyi bwe gagenda nga gatuggwamu olw'okuba bye tulina okutuukiriza oluusi bikalubye twagala okunoonya okubeerwa awalala Mukama yagala tumuweereze n'omutima nga gutuukiridde bwe tumuweereza n'omutima nga tegutuukiridde tetusiimibwa mu maaso ge Mukama abeere nammwe era abakole bulungi amiina era amiina